tukyagenda maaso ne program omuntu w'abantu mwami Kakiika wetuwummulidde nga nkugamba nti ebiseera ebisinga abantu bakola naye omulembe gwe oluggwawo Mukama n'amutwala nga wonna wazikirira oluusi ennyumba eyali ennungi mugiraba amadirisa kutandika kuvaamu kati tutunuulidde ku kika watemagana bw'ovaawo luli waŋŋamba mwana wo abantu batugamba lwaki era wuwe lwaki si wassenga lwaki si wa taata muto wambuuza nti mu baana bo mulimu neggamba mulimu naye ekituufu kiri nti mu kika kyaffe kati anziririra si mwana wange owa muntu mwana wange naye nga sinzemuza waliwo omuvubuka musilimu Migadde ono wanana mouthwash ye kati yanziririra era ntambulira ku lusegere nekyo kino kye watugamba nti obugagga buli mu musaayi kubanga era naye tebamubala nnyo mubaavu yakatandika omwana oyo okkola naye kati bwe nkubuulira ng'omulaba ayambadde obupale bwammwe buno ne fitting obw'ekivubuka yes ng'ate akati agenda okulima yakagula kati ebibanja n'ettaka eriwerako atandise n'okulima yaleese n'ekyuma ekigenda okukaza gonja era gye bujja mu maaso mujja kubanga mulaba nana gonja nga atandikidde atunuulidde taata we era yeni gy'ayitiramu so si kituufu era tokigezangako kikola nti omwana owuwo yalina era okuddira mu bigere ku kintu ekya bonna kankuweeyo ekyokulabirako famire eya Madivaani oba eya Metta kati Ronnie Madivaani aliwo mutabani wa Muzeeyi Madivaani omukulu aliwo nga chairman si bwe kiri famire eyo eya Madivaani etuulanga negamba mu baana bano ani asingamu obulungi Ronnie Madivaani kitaawe yafa mu 71 naye mukulu wa kitaawe kati abadde chairman akyaliwo era n'abaana be we bali naye ate agenda okuddamu okusikira si mwana we tunuulira kyekiri ne Saudi Arabia so si mwana wa King Faisal ye yamusikira kati kabaka aliko omwana agenda Salman agenda okusikira si mwana we newa Metta we kiri okusobola okugaziya Oluganda n'okulugumiza ne mu kika ekyewaffe namba 2 wange si wa muntu mbeze naye nga mutabani wange bweyogedde ku muvubuka oyo oba ku mwami oyo n'ogamba nti agenda kuleeta ekyuma ekyagonja mwebuuza ebimu ebyazze bye by'abavubuka nga bagamba nti mwami Kakiika yatugamba ku myaka gy'ekivubuka ennyo bwodda mu by'oggula ettaka mu by'okuzimba ennyumba y'amaka oba oli kafu ng'enjogera ennaku zino bweri oba tolina waka kati nga beebuuza kati bizinensi kyentuufu omuntu ze yanditaddemu ssente ng'osobola okubeera awo n'ogimuzigira oba n'ogimulabira n'ogamba kati nno mwana wange genda okole kino kino kirimu ssente okusinziira gwe olaba ensi bw'etambula kati okuddako emabega ku kyokulabirako ono omwana ali mu bizinensi ye naye bw'atunuulira taata we emirandira gy'akoze mu kyalo ewaabwe buli lwajja aga nti muzeeyi naye kyotukolera kyamaanyi muzeeyi nyinza okufunawo engula nemuganja kufunirawo kati olina okuba nga olinako kyeyeesigamyeko kati ye tatandikira ku zero mubuulira nti ekimnya basima bwekiti nzirira abakozi bewange ne bagenda ne bamukolerako ewuwe kati bwe kiba nti nno kubuulira muvubuka kiki ky'oyinza okukola essomero erisinga gwe ng'omuntu omukulu omwana bw'akulaba ng'okeera ne weebaka toyinza mugamba nti mwana yakeera nnyo ogenda okole kiri omwana atunuulira gwe best example saali agadde nnyo okwatuukiriza amannya g'abantu naye olw'okuba siboogerako bubi kamboogere BMK Ibrahim Kibirige buli mwana lwamala senior 4 mulenzi oba muwala amugulira tiketi n'amutika n'amutwala e Japan n'amalayo oluwummula olwo ng'ategeera bizinensi engeri gye bazitambuzaamu e Japan ne China era n'abagagga abalala bangi kankuwa ekyokulabirako no ham kati abantu balowoozezza omwana oyo yakatandika okukola ssente kati yali muyizi wange naye yatandika ogenda e China ng'ali mu senior 4 yabuuka n'ekibiina ng'ayanguyiriza ku senior 6 bamuwadde ebifo e Canada nasigenda Canada kwonoona biseera byange akoze oyo omwana wadde muwajasatu akoze emyaka egisukka mwami Kakiika kati ffe mulimu abazadde abaffe ng'akuze yeetikka bifuluusi
atunda binyeebwa ku kkubo naye nga yerekereza akasente n'akuweerera. Kati oyo nze muyigireko ki ng'omwana we? Nange ngende mbinyeebwa. Onyiiganga nnyo n'ogamba embeera eyo nagikyawa sijaagalira ddala. Konna k'oba okwatiriza n'okakwatisa maanyi. Kati kankuwe lwe twasembayo okwogeraganya naawe nali simanyi nti mutabani wange aguze takisi. Naye yaziyingidde yakopye maama. Toyinza kukikkiriza yanneewuunyisizza ku myaka 27 era namuwadde engalo z'enkode ne mugamba gwe teweetaaga DNA. Ke kasaayi kennyini. Ke kasaayi kennyini. Yagiguze simanyi teyambuulidde nako teyanzigyeko wadde omutwalo ogumu n'agyeyiiyiriza. Naye omwana oyo akyasula waka yagaana okugenda okusaasaanya sente ze mu rent. Omwana oyo ava waka ne maama we mu mmotoka ye. Omwana oyo ku weekends ezisinga bw'atabeera mu kyalo abeerawo awaka. Ekigendererwa kye ayagala ku disciplininga taata we. Taata saakusabaayo wadde omutwalo ogumu okutandika obulamu bwange. Kyekyo kye nagambye ekya self discipline. Naye abaana b'abagagga bameka abavuga ovuza emmotoka mu kibuga buli lunaku nga bakyakala. Naye omwana owange omulenzi yanneewunyisizza ndowooza kati weeks 2 ng'abiguze mpya. Akola alina waakola naye asevinga sente z'endowooza ebitundu 80 ku buli 100. Kati kitegeeza omuvubuka azibirire bw'aba talina muzadde gw'alina kkopa anyiigira embeera. Anyiigira embeera agirwaneko. Kati ffe nange wambuza mukadde we yali mugagga ne uganda teyali mugagga naye wadde yansomesa. Twanyiigira embeera ebiseera ebyo n'ogamba wano e Uganda bw'embeerawo sisobola kuvaayo. Eno puroguramu yammwe yakandeetera kati wano abavubuka abasukka mu 10. Era enkoze bubi oba enkoze bulungi. Kuba engeri gye mugiyita omuntu w'abantu sikyasobola kati kugaana kuddamu kibuuzo kya muntu. Bazze wano mu ofisi yaye bamumalidde ng'ebiseera bingi. Empapula nina nyingi nnyo. Ono azze leero. Ono muntu mukulu nnyo edusinza kulaga gundi ye. Bajja mbayambe kati omu eyakedde ku makya muwadde amagezi musomesa naye bamusasula emitwalo 4 mu masomero gano aga private agatasasula. Ambuulidde byonna gy'ava na buli kimu. Ne mugamba naye tosobola kusondayo ssente gye mpulira bano abantu abagenda wabweru. N'ogenda n'okuba ekyeyo ky'emyaka 2 nga weerumya n'ojja ne ssente zondabikidde oli muvubuka mumalirivu. Kuba ngambye ayagala kulima era ne mutunamu ettaka lya kitaawe gye eryekyazanga. Ne mugamba n'ojja kuba wanaana gano tegajja kumaliriza. Mwami Kakiika, mukama wange omu ku mulimu twali tunyumya ku program mu kitundu ekyasooka oba ekyokubiri. N'angamba Robina, Mwami Kakiika era abyogera olw'okuba alinamu ssente enzungu. Kyogamba omuntu asobola gaggawala nga talinamu ssente enzungu nga tagirinyidde ku nnyonyi wano e Uganda. Ate bonna abaasigala wano bangi nnyo basinga abavudde wabweru. Ekyenjawulo ekiriko omuntu eyagenda wabweru ng'amanye ennaku ye. Waliwo ndowooza rediyamu gye mpulira nti okola ng'eyaliko ku kyeyo. Ekyeyo kiyigiriza omuntu. Kubanga teriyo nze ekyeyo ekyange kyali kya wa bitabo nze nali nasoma. Tekyali kibi naye nze ekyeyo ekyayo kyanjigiriza nti omuntu ayimirirawo ku musaala gwe. Nakati wano wendi wenkola nyimirirawo ku musaala gwe nga situnudde ebbali nti nja kulya zino nja kulya ziri nja kulya zino nja kulya ziri. Bw'ogamba okwemirirawo otegeeza ki? Okusasula emisolo? Okusalawo nti okukulaakulana kwange kulina kusinziira ku kino kyenfuna. Okusala olugoye lw'okusinziira suuti y'okusinziira ku lugoye lw'olina. Naye abantu bagenda nnyo ne babeera n'ebintu. Alina ebirowoozo ebyagala okuzimba ennyumba amatiribona nga tasobola dde okugula akatogo. Sooka omale kulaba nga osolovinze ekizibu ekyo eky'okugula akatogo olwoka otandika okulowooza ku kugula enkota y'ettooke. Naye abaana abato beerimba n'alowooza bw'atunuulira banne abali eri bw'alaba essimu ey'ebbeeyi. Okyasula mu nnyumba mpangise ng'okwata essimu ya bukadde 3.5. Mbadde mmanyi ye class. Lyeswaga nina okubeerako nange emyaka gigenda okunzigwako nga eswaga ndiridde. Manya nti ojja kuliira eswaga lyo ku myaka 7 ng'okyasaba omulimu. Era naye baswaga. Nze mbadde manyi essimu eyo bwe ngisanga n'omwami akuze
ennyo nga ndaba akagala akakola manda bange emyaka gwe gyayitawo. Mwana wattu ate ffe tuteekeddwa okuba nazo. Eno giraba Note 8 esemberayo ddala esembayo obupya. Naye bwe nsanga mutabani wange nga yagiguze oba oyagala muyisaamu annyonyola kuba eno nagigula $110. Yes, nze nina kapasite egula essimu eno. Naye bwe nsanga omuvubuka omuto ng'azitadde awo 2-3 abaya ebirowoozo bye biba biri upside down biwunzike. Kati essaawa eyo olina kunoonya kiki kyenteekamu sente zange n'enzizaaza kuba nze okugula essimu eno kubanga kugula airtime wa lukumi. Tekikuluma tekikunyiga. Tekinyiga. Mu kitundu ekyaggwa watugamba obugagga mukisa. Wagamba tojja kwogera bitusanyusa wabula obugagga mukisa. Ne nkubuuza nti waliwo Katonda be yawa okwavuwala bye bimu ku bibuuzo ebyazze nti omukisa guno gugwira bazaalibwa nga enkundi ebezinze mu bulago abazaalibwa nga ki. Tumulamu katono mwami Kakiika tukomawo kyogenda otandika okutunyonnyola.